Lawrence Munindo wali yalinganga tata wange watuse kusomera wakabinyo ya mentoring kubanga kitende natukayo nga ndi ghetto youth ale nga kitende ngamba kamocha nawe nfunye mukisa mugana wanga kikubye naye kitende nga somero abana bakibosire alibo binaga kasewo inogena magala amasomero agamalayo kitegera kati wengendayo nga wali stereotype ninje ngana bobi njaga biki bayaye biki byonna nimasagenda okunetegereza Munindo angalaba bibogera si byebyo just lebo ntino ghetto kitegera lebo eriko ntino ghetto naye nanjagala na mentoringa nevuka ne prefect ne serving esomero boy wakabina mulabirako bingi business wise leadership wise yeah man so chali kitie kitende chali steady nengena nensomera yo manyi byali byalagezo inakubeera mugezo siga kitende mpula baleta bulesi kitende bozo kibatema buli mwaka libatema abana bibiri buli mwaka abana bibiri kati olina okunti antino nali mu bibiri abasooka abakabi tiwayingira otya mwana endongo by process or by osmosis simanyi just kitende wali muyimbi ekitende Azo naina bias ku music nga sibyagala wadde nakamu kubanga nali nchantino buli majaga manyi joinize music kubanga baganda bange ba star naye ngeno tukamusinya 3 hours sinya 4 omuzimu gutandika kunsika mpulira nso wandika kayima mpulira melody muli tandika okugana ngamba sala ko chali wange wanda yali muyimbi mkanjaga ku owanso okwandika kayima natula ntuwandika ntuya kayimba nadayo nga ni musanyufu nnyo so nenda paka musinya 4 sinya 5 wao ngancho kutukirira Bobby ne musalako ne mugamba chwe na wandisa yakayimba nasoka miki nangana ina osoma bulonyi naende zogena fuka doctor nimugamba anya kubera doctor nga nyimba no kuyimba naga chakabi nego wali oberanga wadax na idogo nnyo eno lide mpumulire mbera magere tebanzikiza nnyo kutambula ku street okitegera paka we nakula nga musinya 4 sinya 5 nenga naliyo so okuyimba no kutandika nogende wa miki nekutandika miki then ngenda wa Tony Tyrax ku studio nenyimba kayimba ekironga tebategeera tewali amanyi kati enkera Bobby nakomawo the other day nakana wida kayimba ko no ina muku anya kwandikije nangana kayandikide kusingana abantu abanje abakulu ngamba yakole nsobina ngamba ndi wa kabi so motivation ni sigala nembera nga mpuliza music paka no tutuse kubade kuyiga wezulo otya nti kati endongo I think wezula nga gwe kubanga nze naine ensonyi nenga muli mpulira mpulizira kayimba ko mimi nogamba I think I can do something like that or I can do better nogezaako nolaba nenga a confidence kala kinga nayo myaka ojigena nga jenge olaba o improvinga tekikumenya nnyo kino muto wa Bobby kimbimbisa nawe kimbimbisa yeah man ekyo nekikozesa nga platform ensi ebirenge sokulaba kiche ninawo muto wa Nyanzi wa Bobby wa Miki wa Eddie Banjo chimira kao ne bandaba kati batega muto wa Banjo kati muto wa Banjo agamba ki muto wa Bobby agamba ki so nyimbira line bawulya muto wa Bobby kyagamba nga kyakabinga bakubajire emiziki ejakabi mama ego amanyo omutima wegufiti nga I never used to fall like this before until I met you, my girl. Love yo yenzaina. Kenasema mu COVID, mbade mazemi akajino ninanga sida mfulumya music. COVID atena ino kudayo like nkole kunze musical researching ensome practicing empandike. Atene COVID ngola togenda twena ogena zimbira. Nekati mbade compiling album. Nine nyimba satu kuba ne sim nine nyimba satu kuba bomba ninao ba mesh ninao producer bajafo so ngina bakuwa muziki guli banange basasidde motoka chira motoka nuwa mondo cheyo nuwa chi nuwa mondo nkadde bajita super bichi oba GX something like nuwa number plate nsingo kumanya UAU 272W ya silver yawe inachi gadi cha kabichi ya kyababingo manyi tino ogiraba omuntu abayingiddewo kitegera emotoka eyo jo wabadde nayo wakomye dio twavude kamocha ne kazini wa mitoshe tuvawa ne kamocha angamba ayino twala mami yo mudwaliro nkera ne mugamba kale
mbeera naye kumpi awo mu kitala kikaya kisaasawo nemuga nsule waka gosule nayo kubanga badde aterusula nayo ansule waka nzirayo waka yagenda bibye mba nebase essaawa 10:00 ankubira essimu ekiro nga takisi omusajja abbye emmotoka nemuga kikyoyogera omusajja avuze emmotoka n'agikuba libansi natomera ekisenge nakutomera nene abadde antomedde nemukuba ejjinja omusajja nasigala ng'avuga emmotoka kubanga okazini wange kyangamba weyafulumye yakubulire ekisunzi ekikuba kubanga yina hard start erwawo kuba kati yafulumye nalaba omusajja mmotoka namutuuka nagamba sebo emmotoka yange ogitwalawo omusajja nakuba kubi reverse natomera ekisenge nakudda eri kati ono nakwata ejjinja n'alikuba wano ku glass omusajja nasiga ng'alwanyisa emmotoka kumbe emipiira gyekutta awamu n'adduka okugulawo olugi omusajja n'abuuka n'alugalawo loko driver nakuba libansi lumu n'agikuubula n'amugoba emisinde omanyi covid ki kafyu kati kafyu tewali boda tewali mmotoka yonna omusajja n'akulita n'emmotoka mmotoka bagitutte nenjiwunyiriza yinza okuba ekyali mu Kampala kati emmotoka eno ababbi bano babadde bangi oba yabadde omu yomanyi otutuuseko abantu enjala balumye nnyo kino asobola olisikinga kyonna yabadde omu yali talina mmundu yali talina kintu kyonna naye yagambye owaaye kyenalabye kiraka kyendowooza kiraka ebintu byadde bimunyize nnyo kubanga ababbi b'emmotoka batera kujja nga 2-3 ono yazze omu n'agikuulita yadde musajja mumpi oba makanika ng'amanyi engeri yogikwasaganya byonna n'ekisumuzo nkirina wano yakindekedde kyekisumuzo kyange simanyi nakumanya sayansi gwe yakozesezza era ntera nekitunulako nenga boy era leero nabadde ngenda kulinya nabadde nva ewaka nenfuna ekisumuzo ngenda tuuka mu kompa nenzijukira koze emmotoka bagibbye nenya boda ngenkuba etonya nezira nekamooca kati omusango mwaguripotinze ku poliisi oba baguripotinze ku poliisi byonna formality zonna bazikoze netulanga naye kati okulanga okutuufu kuli wano kwa people power abantu mumina abantu yes wolaba omuntu yenna nga girina yasiriva eri awo ena kigaadi kinene kiri awo kyababi UAU 272W yes ngokona simu yange nakitadde ku Facebook oyo simu ya management kuba simu yange ngatusalako kisumuzo tugitandikirawo tegeeza kigendera kyono yabadde azitwalayo ayinza okuba yaze nga zitwala butaano nera owaye kantwala ebyo byonna tayagala kwona budde n'agitwala mwana ne just ntegeera nti nembeera mbi naye lwakuba nange yandese bubi mwana kitegeera kati okola otya era kati era haso kati kweyiya naye kati nkyaginoonya yasi nina okukkiriza nti no yagibbye agenda kuntuta ku kamera ankwatibwa ekisangame mwana kadakisi mwana kanjikaddize nkampeeyo ku maja okitegeera nekyo ekyo ani abaniga abayaye babanyiiga so just yagitutte kyanumye naye samunyigidde nnyo ntegeera embeera naye lwakuba gyalina akimanyi nange neyiye sebo emmotoka yaleeta akawogo okuwasolinga so agikomyewo tukwasaganya ensonga kubanga covid kati mwana nziza emyezi mingi emabega osesiyoyo gwe basiba mubiri ebyagundi oshe abadde akaba kitala era kyenasinza okusanyuka ku ekyo tino shetera mutaddeko obulabe kubanga nabadde nga mwana w'abantu manye emmotoka obvious ekyuze nnyo emabega naye musa okuddamu nemuyiiya nemugifuna naye kati kirungi oshe yebereddemu nekikiyitamu naye muniga yatute gaali yankale ekyasinza okunnuma nabadde nakagikola saaviisi ng'edduka emisinde nga nguze emipiira 2 emipya nga yakabi nga bajozeza nojooza nga ntaddemu n'ekyesatu kyange ekyamafuta nga kigenda kukola enaku nga 2 so oba makanika kubanga bayategedde akyankino namu bulina kwe badde enfunga ngireka wano ku street ekamooca tebagibba bagireka wonna tebagibba naye kati ababbi babeera n'emikisa nga abaza bulungi mu tayimu entuufu ate abamu bavudde nagamba nkola stand nange era kyembadde ndina okugamba awo twavaawo naawe ffe tuli balaali nene ekirala
oba stand kale nga waliwo yagikwese nga stand anyamba agikomyewo mulo sina kayimba kangenda fulumya bali ngenda nafulumya kayimba nesikyakafulumiza bakomyewo motoka yange abantu balowooza oli mu bubadi bw'abayimbi singa nava nina obubadi bungi nnyo studio ino weeri twali tugikute ki coverage tetugikwata nina n'ebimuli bino byenasimbye twali tubikute coverage nina n'emboozi nnyingi nnyo lwakuba mbyewala ndaba ku interview n'omwana wazaala omwana n'omwana ne mukweka neddemu wange ne mumbuuza nga oba mubba ne sitamubalaga so si bubadi just nkozesa opportunity ntino n'abakyali bange mu media ngammwe abalabibwa ensi eggali yange bagikomyeyo ate kindaze nti olaba nze nina opportunity ndi mu kamera abantu bangi babba emmotoka babba ebintu kubanga kati emmotoka kyabugaga eri omuntu kubanga abeera gitaddemu atutte time ogisonda ate ebeera emuyamba nnyo mu bulamu bwe mbadde sigivaluinga nnyo paka nga evuddewo kati ndaba omugaso gwayo kati wedda nkuba plan kati terwani gwe ngenda okwesiba kantwaleko ewaka James oba hane James agenda maawe ani ananzijayo ku makya nenkyalina essuubi emmotoka gyeri mugimpe mwana abagibye siina mbwa akulanga ntino leero nina akabadi nsooka babuusa obadi bungi nnyo naye jasi katwasalawo bakuba music wakabi owalaali ne stories tuwabulya za alaali kubanga abantu bakowa obadi abantu babuufu ayimbi bonna banno bonna otu ogenda ddi none wooli oli gulu oneka mwoca okitegeera gulu erimu ffe abayimbi the solutions we look for they in us the artists buli kimu kyetunoonya amaanyi gali muffe fe abalina power fe abalina se fe ba star fe bantu bebaagala okuwulira okitegeera so tolina gendeera ate ntino bakusasula kumumwa okushatinga omumwa ate obeere sireevu ng'omuntu okitegeera obeere nga bacompromisinze no beera nga papa oyigwa gyolinga if we get together ddala nga ba fellow young artists singa twekwatakwata tulina amaanyi tulina influence on this generation nene nnyo okusinga omuntu yenna so we have to discover the power ode otudde gulu sinywa juisi egulu kyewe waliyo akasente bwati sibasoma music tasomanga ku music atamanyi music akusomesa music okitegeera waliyo school of music egulu simanyi kuba mpuli bagabani certificate nze kyebanjigiriza nze bakulu bange kyebanjigiriza ebintu ebyangu bitera okubeera ebizibu ennyo ate ebintu ebiri cheap bitera okubeera expensive ennyo tulina okunoonya solution eri long lasting eri forever bagenda kati ngene gulo wampa obukadde kala 5 ekivulu bagenda bigalawo for years badde namabanja badde namanyira nina goals ezisinga waawo and all that bamale bukadde 5 bagikubye emisolo wano bikizibuze zitambudde biki okitegeera kubanga kimanya ni ku bisolo sente za muwi wa musolo yes so tulina okunoonya solution eri long lasting eri forever si solution ya music no eyo eringanga panya eri akateeba kapanya nga kalimu akateeba I don't think those people love music industry. They hate it. They're just scared of us, the artists. But either they pay us or go or sirike. I don't think they wish. For how many years? They just want to keep us poor. Baga tuwele poor. Muntu omwavu mwangu wa kufuga. Chobale America, Nigeria, sajja bali influential. Batekawo stand bagamba ntino waliwo ne Nigeria abantu bali apolisi baleeta abantu bali bakitaba kya campaign eyo SARS wagita SARS okitegeera baatisi balina senene America baatisi bagaga balina senene so bogamba tugendemu bagasigale nga tuliyala nnyo so ati batufuga bwe jangu wano gwe Faruku mzee kumbe oli wakabinyo okusinga oyo you have a lot of say in the people and following yeah so bali mukunafu ya industry kyotegeeza I don't think they wish maybe they bayinza okuba wishing good but I don't think that's the best way you can wish good singa copyright ba muntu wadda copyright ojeri bulungi nnyo just implementing kyokka omuyimbi asobera mugagga kuba kayimba kamukoka so dax mu byonna byokola tolina mu kirowoozo okuja nga waliyo show ojako show ba waliyo jajja wange njagenda mulabo or something
naye solution eri mu ffe tolina gyogenda wantu wonna. Sinnabalaba ku UG Connect concerts. Tewali atayagala ssente, ffenna tuli mu zihaso and all that. Naye olina okugenda mu kintu nga kirina long lasting solution. Imagine nyimbe kale ku show nze sijirwana abayimbe bonna mbawagira and all that because n'emikwano gyange nagiyimbayo. Naye imagine oyimbe ku show imagine oyimbe ku show olina okuddamu kuyimba after 3 months kati mwezi emyezi 3 ogenda wanga okola ki? Nesene ze bakuwa ziyinza obutakutwala paka 3 months. Tezisobola. Ekigendera ky'ebivulu bino ebigenda kukola PR ntino maybe government efaayo eri abayimbi netefaayo kukola PR olaba twataddewo ne show olaba twataddewo n'ettaka olaba waki tebatuwa copyright kale ebibayambira ddala paka kopi n'omuyimbi n'abeera nga mugagga ezo sho sizigenda tugagawaza twagala kubeera bagagga bya ddala kubanga Katonda atuwa obugagga okuyita mu bitone byaffe so we want to be rich for real. So balina kukola bintu ebisobola okubayamba okugaggawala paka si byagamba nti gyoyimbe ku UG Connect ofuneyo obukadde oba bubiri akayimba kamu kamala okukyusa obulamu bw'omuyimbi muyimbi omupya ayimbi akayimba kaliko think of a song omuyimbi omupya Palaso siyali Palaso omuyimbi abaddewo Victor Ruzi oba Mudra Mudra singa kati amanya ntino yalaze nalimu mu ghetto siriziddamu at least niwe mangudde nja kubeera nga something I get per month oba omuyimbi omunene ntino abanange balina security niwe mbasa bazimira amayumba and all that every month ku account kaabwe niwe wandivuddeyo wajja kubeerawo sente nga olaba abaana ba Bob Marley abaana baani bakyalya ku legacy ye tetulina kukola fundraising oba car wash to people who have sung great songs. Obubaka bwabwadde government bungi nnyo tenabu processing wonna obubaka nze mbuwa abayimbi obubaka mbuwa abayimbi bannange ntino amaanyi gali mu ffe I know weetaaga ka sacrifice akatono nkimanyi kino ekyangu kikwanguya and all that naye oluusi kibeerako empingo teekayo no empingo so to creating our own industry tubeere organized streamlined mostly ddala ngamba abayimbi avubuka bana batumusewandiko and all that because omanye ebintu biri mu generations from generation there is a way a generation understands these problems and finds solutions apart from okwawukana ku generation endala naye kati naffe like let's find a permanent solution for our problems then tugatena abantu then if you're not represented represent yourself kyengamba stand tosigala eri ng'okaaba mwana nze biki find solutions oba waayo ebiteeso byo kati nange ndikuwa biteeso byange wano platform yona gyofuna waayo ekiteeso kyo osanga kyaliwo ngudde ku fefe oba ngudde ku Zexi nga tubiwayamu nga mu meeting omulala nga by the way kabako nayogerako ne Zexi nangamba bwekiti okay kubanga tulina kubeera abagagga nnyo tulina okubeera nga tuvuga ziri emmotoka ezibeera mu video ezo engoye zetwamala mu video tetulina zamala mu video shoot zokka zino omala ng'ozizaayo olina okubeera ng'ozirina kitegeera ng'ozambala zi bling ezadda nga ng'omuyimbi wa Uganda gw'osanga ayambadde bling ennyini ng'omuyimbi mugagga ebyaddala ntino tuyimba ku ssente mu video ng'obimiininga ebyaddala kisoboka bujjawa ssente aso naawe ejasi bakulu bange banyigiza obutanyoma mirimu obutanyoma abantu obugagga obujja mu bantu abantu bebugagga so aso naawe kola nowewala ebigambo nobeera nga oli alaali ekitegeera tofa nnyo okusanyusa abantu and all that kubanga ng'ofa nnyo okukola ekituufu kyekijja osanyusa abantu Nze Mukisa Hussein. Mukisa Hussein. Oshe. Erinnya lya Oshe livaawa? Oshe yali muzanyi wa Maniyo. Mwe balijja okudintuuma kuba nasomera ku scholarship ya mupiira ate ndi defender ate nga ndi wa Maniyo nga neegombayo omuzannyi. Nejja nga likola. Oshe oli mutabani wa Chairman Nyanzi? Emmotoka yabadde etya?
motoka ababbi bazze ne bagibba. Mwakomye oyawukana n'emmotoka eyo ddi? Mwabadde nayo okuva ddi? Ekiro nagipaakinze ssaawa nga 5:06 nagenza okwekanga ekiro mpulira emmotoka bagisitaatinga nga ndi mu nju wekudduka emisinde ndabe ani asitaatinga emmotoka yesitaatinze oba nenotuuka wabweru ndaba ekisajja kigiri munda kigikubye rivansi biri ne zinva ku mutwe nembeera unconscious yasitegeera kikiddako. Mwakomye okwawukana ne Daxi Sam? Daxi yandese wano zaadde ssaawa nga 2-3 wano nenvawo ssaawa nga 4-5 nentuuka ewaka. Waliwo kind of ekikomera naye gete anagiteekako. Wano mu kugisimbula omusajja ebisumuzo wabirese mu mmotoka yaggyewo ebisumuzo bimeka? Ebisumuzo tonnabirabako? Ebisumuzo nkirabe ne Daxi? Ekisumuzo kyo twasigadde nakyo mu nju kuba nagirookinze kati kakasamba emmotoka yagenze nazzeeyo nenkebera mu nju andowooza oba ekisumuzo nakyese mu mmotoka ng'ekisumuzo nkirina naye emmotoka egenze ebyaddala. Ekisumuzo ky'emmotoka kyaba kiggyewo? Siyinza kulimba mb'oba gye bagyoleza oba ki just kyatuguddeko bugwi naffe tetukitegeera. Abantu bagamba mbu muli mu kabadi muzannya kabadi mulina akayimba ke mwagala okutama. Tetuli mu bubadi era abo balowooza mbu tuli mu bubadi era amazima ganaatera okuvaayo okubalaga mbu emmotoka tetugirina ate n'okubalaga mbu efulumira mu mawulire nga bagireeta kuba twatandise okunoonyereza ku kamera zonna ziri around Sasba High. Kati tulinze feedback y'aba CCTV kamera tulabe ekyekiddako. Omusango guno mwagulopye ku poliisi oba temunnaba? Twagulopye ne reference tuzirina ne statement twazikoze. Alowooza mbu tuli mu katemba asobola okugenda ku poliisi y'omu kitala n'akebera mu kitabo kye baligestaringiramu emisango. Era kyemmanyi ne fayiro eyinza okuba yatuuse dda ku Kira Road kuba enaviiriddeyo mu ssaawa nga 3:45 around awo nga anze okukola statement kuba ekiro nagenza okuripootinga zaadi ssaawa nga 11 n'endipootinga ne bampaka reference nga nina okudda nkole final statement n'engikola ne bagamba bagenda kunkubira esimu nga fayiro bagirese ku Kira Road proceeding ne kamera. Taategedde bubaadde na mmundu naye era omuntu ajja okukola ekintu although kubwatuka kw'amasasi oba kutulaga ku bisi bye babadde nabo kati awo tetuyinza kugamba mbu bazze na mmundu oba nabyambi. In case of anything nga mulina kyemutuuseeko oba kyemulabye by the way n'ekirabo tulinayo n'ekiraba n'aba nga agiguddeko kirabo ky'amaanyi ajja kukwasaako emikono 2 enamba osobola okukuba ku namba 070 37 52 32 5 070 37 52 32 5 ne MTN eli 0783 750 695.